Bwe tweyongerayo omutendesi wa club ya Manchester United omujja Jose Mourinho awezenga bwagenda okubbulula club eno agiteeke ku ntikko nga bwe yali edda. Bino Mourinho abyogedde yakamala okwogera eri abawagizi ba club ya Manchester United wali ku Old Trafford mu kibuga Manchester. I know obviously the responsibility, I know the expectation. At the same time I know the legacy. I know what is behind me. I know the history of this club. I know what the fans they expect from me, and I think this challenge obviously doesn't make me nervous because my history in the last 10 years or more was always to live with big clubs expectations. Bwabadde yakayanjulwa eri abawagizi ba Manchester United abasabye emitwalo enako Old Trafford, Mourinho ategeezezza nga bw'alina ekirooto eky'amaanyi okuzza kilabu ya Manchester United eddemu okutwala ebikopo nga bwe yali edda. Mourinho annyonnyodde nti eddimu ly'abakanya nalyo si bigambo wabula wakola n'amaanyi ng'akozesa obumanyiivu bw'alina okusobola okuwangula ebikopo sizoni eno. Wabula asekeredde abatendesi banne okuli Arsene Wenger bagambye nti wakubafutiza abaleke nga bamwasimula bugolo okutandika ne sizoni eno. Ku kyokugula abasambi abapya, Mourinho annyonnyodde nga bwe yakawandiika abasambi basatu okuli omuteebi Zlatan Ibrahimovic. I'm super excited, super happy. Finally it's done. It has been a lot of talks, but came to the moment where everything is done and n'omuzibisi Eric Bailly n'omuwutanyi Henrik Mkhitaryan anaatera okubeegattako essaawa yonna kati nga yeetaagayo omusambi omu yekka ng'agavayo galaga nti yeetaaga omusambi Paul Pogba okuva mu kilabu ya Juventus. Asuubiza okuwa abasambi abato okuli Max Rashford n'abalala omukisa era n'ategeeza nga bwe yakazimba abasambi abato abaweera ddala 49. Jose Mourinho yegasse ku Manchester United sizoni eno ng'adda mu bigere bya Louis van Gaal eyagobwa ku nkomerero ya sizoni ewedde. Yaweewa endagaano ya myaka 3 nga yakuggwako mu mwaka gwa 2019. Ku Raw Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.